Tamale Mirundi Jr munyivu era akukkuluma eri KAYZ ne Ibrah K Mukasa. Agamba abaami bano bagenda ne bagula omusajja ayitibwa Mr. Bean abeere ng'avuma maama wange wamu nange. Era ekintu kino saakisanyukidde yadde era avuddeyo n'ayambalira KAYZ vidiyo eyo n'agitaddeyo yamugambye ate gwe ofukane ku buliri. KAYZ weerabira tomanyi gye wava ani ataakulaba wano nga weewo bulingoye genda olabe vidiyo eyo. Era bw'atyo era alumbye ne Ibrah K Mukasa okubanga yatunda n'ennyumba ye okutuuka okugenda ebweru nga nakati talina na kyayina. Era njagala obeere nga owulira ebigambo bya Tamale Mirundi ono naye nga mukwana welcome you to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe to Wirabira kubanga o subscribing or liking and sharing tapping a notification bell or be notified buli wenteekayo videos empya ku channel. Ibrah K tewasoma kwa bonna abali mawulire bagafunyemu ne butasoma. Ibrah K kwanze Ibrah K kimusumbu wankimanyi empapula zaagaana. Abantu bali eyo bweru babalimba kati mwatuuka mu reality muli mu depression. W'abantu b'ebweru balimba America nnungi Canada nnungi naye waliyo ebizibu byayo. Waliyo ebizibu bye batajja kugamba. Ibrah K n'ennyumba yagitunda atwale mukazi we, motoka n'agitunda kati mutuuse ebweru empapula ziganye. Mwalowooza ebintu by'okufuna empapula byangu naye nga mwali mugenda. Ibrah K nakugamba wayina YouTube wadde teyaliyo. Ibrah K wayina YouTube wadde tewaliyo. Ibrah K tewasoma kwa bonna abali mawulire bagafunyemu ne butasoma. Ibrah K KAYZ wafuka mu ntebe za Namulindwa Flavia. Era bw'atyo agambye nti omusajja ono yaguliddwa Mr. Bean yavuddeyo n'abeera ng'ate amwetondera era yamugambye abantu abo bagenda ne bamusasula okubeera ng'avuma maama we ate n'okumuvumiramu. Njagala owulire ate byayogera. Yes, Mr. Bean obubaka bo babumpadde obw'okunneetondera. Mr. Bean message ye ntuuseeko ssebo era apology yo njikkiriza. Weebale kwetonda ku ebyo byonna bye wayogera ku maama wange era byonna Namukasa abiŋŋambye. Mr. Bean byonna bye wayogera nompa n'abaakutuma onvume Ibrah K ne KAYZ be baakusasula onvume ne maama wange. Ibrah K ne KAYZ. Okay. Ibrah K ne KAYZ be baakutuma onvume era be baakuwa n'ebyokunvuma. Kale Ibrah K ne KAYZ. Yes. We shall see who will have the last laugh. It's very unfortunate.
nti KAYZ mukwano gwange. Si buli nti asaba aweebwa ate si buli asaba okusonyiyibwa asonyiyibwa. Naye ate Mr. Bean yetondedde Tamale Mirundi n'amugamba nti apology accepted. Yes. Naye nga mukwano, thank you so much for watching. Don't forget to subscribing or liking or sharing era or tapping notification bell oberenga o getting notifications when nteekayo videos empya.